ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana ne kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa imwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akole ne ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa no ki one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu however kibaamu magezi bagiyita beyond the hijab waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku executive media subscribinga likinga bomalo sharinge.
buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man, zejo banduzinda nga olina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku RealTime with Mimi Executive Media. Power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Speaker ayinza okufalinga okubanga a first victim of the protection of the sovereignty bill. Chovola nti waliwo eyo debate nti she passed the bill ne bamugajireke parliament ya 12 ejjajiisa naye kati with ebintu ebirayizinze mweno saga ya speaker yonna abantu balaba nti speaker balinza omwata akinga keje emisango ejivaawo mu economic sabotage awo n'okuva mu party eri ya foreign agent nti ebintu ebyo byonna bisuubirizibwa nti speaker biri abadde speaker wa parliament nalongo Anita among tibirinzo omukozesebwako so nga baga tulinzo laba scenario yamba bazije twalaba twali ku POMA Public Order Management Act where yeyita nti fena twalaba ekyatuukawo nti amama Mbabazi then super prime minister yapika ekintu ekyo n'akifiirako naye walaba bwe bamukwatira ejjinja mu kaluka 2016 n'akaabanyera Mbabazi petition ya 2016 speaker yagaininga amaanyi mangi. Yes. Fena tujjukira kyali yakoledde president mu kalulu aka 2020. Yes. Kati president yalina okuba nga amwawarding at that very time okumuwa speaker. She became so powerful. Abantu bonna bamanyi you can know the power that the Honorable Anita among us had in the previous 4 years. Awadde n'amaanyi mangi nnyo. She has had a power, she had a budget, because emirimu egiba gya parliament gyekola parliament ekola omulimu gwe bayita oversight ogw'okubeera kalondoozi. Naye ekikwewuunyisa bwe wali weebuuzizaako ani alondoola parliament. Parliament in one of its cardinal mandates erina ekyo kye bayita appropriation okuwa sente obula budget baziiseeyo parliament yega nti gundi afune kino, but who appropriates to parliament? Yo yeegabira. So you understand the magnitude of money that the speaker has been operating, the budget she has been operating. Mu bulamu buno tubeera n'abantu naye bwe tubanga tuli ba lower cadres ku ba senior cadres. Singa tetukola mulimu gwa kuwabula ba senior cadres ne tufuuka ba yes men. Waliwo minisita omwana yabayita ba bootlickers. Being yes men, yes women, ng'ate n'abantu abagala omutuukako bano babakuba ekikono. Abaana bakubya abantu ekikono awo. Nga toyinza kwogera ku speaker mazima awo n'osigaza obulamu. Bakusasulira abantu 5 badde kuggwa omuntu omu. Bakube. Yes, I have this on verified records. During the parliamentary exhibition, there was first an initiative to talk to the speaker. And I know who closed. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Kale, so the politics. Today it's the politics more real time with Mimi. Tubeerawo wano okuviira ddala Monday mpaka olunaku olwokutaano. Saturday twajongeddeko tugenda tandika katongole okuleeta wano abayimbi nga bakuba live. Wow. Katongole Uganda ejjuddemu akamanyiiro ate bwe bafuna omuntu w'okusiimulizaako ebisooto buli omu asobola okusiimulizaako ebisooto. Sure. So kati egganga lino lyaka lyanfudde wa kusiimulizibwako bisooto, but it's okay. It's okay. I will serve you. I will serve you. Buli omu ja kufuba okulanga mwa emmere y'emumala. Ndabika kano ke mbadde nagamba kambeere n'empisa kankole biki. You don't like me that way. You're going to pay them in their own currency. Yes. So, ndino omukulu Katongole ebingi ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala side eri eyaffe eyaba X. Omanye bw'obeera ku X olowooza eggwanga liggwawo ntya. Obukambo wamanyi buli ku X. Kyokka bodda ku Twitter, bodda ku Snapchat eno ne ku TikTok. Olowooza temuli kigenda mu maaso mu ggwanga. Naye abasajja ba X muli bakambo. Abadiplomati bonna bali eyo buli omu teri alekera munne.
lwakuba eyo bibeera bintu byaki diplomat tebirimu ate jajjawo nakola kino ate igwe n'obujulizi igwe ogamba otya ssebo jendi nyabo ogamba otya omugagga wange wiiki eno yonna but I'm happy everything is moving on well amanyi bwati bwayogera oluzungu katongole ebintu bya speaker obiraba mbiraba kiki ekigenda mu maaso so tutemeratemeramu kuba njagala otutemeretemeremu ne biiru eno kuba baŋŋambi gweyinza osookerako okukolerako okay neyaza abalabi baffe abatulaba abali eyo ku executive media then host wange olunaku olwaleero your one and only Mimi era nsanyusa okubeera ku wano ku real time with Mimi so tutandikire okay sovereignty bill lwaki bagaa nti erinza okutandikira okukola ku speaker the protection of the sovereignty bill nga we yayitibwa na coveringa bill eyo very close bill eyo nafuna omukisa okugifunako nga tennakomezebwa mu parliament ngemaze okuva ku first reading ngeri committee stage nafuna omukisa okugisoma bill eyo yonna page per page article per article clause per clause nga bill eyo yali it was a very harsh bill era walaba abantu bangi baavaayo okugiwakanya omu government abo mu private sector bali mu tourism ababeera mu diaspora buli muntu yavaayo okuwendowoozayo ku bill eyo era bill eyo yaleeta nnyo conversations it is a controversial bill yemu kwezo ze bateeka ku parliament eyo 11th parliament okuba nti zaayita ziri very controversial naye twalaba nti bill eyo we yali ekyali mu committee stage twalaba nti n'ennaku ze yamalayo consultations ebbanga lya consultations lyali tono ba MP wabalaba balwanira ekigo wali so balwanira emunyonyaawo so bill entambula yayo yonna teyali nnungi yena clauses enkambwe ennyo clauses nga economic sabotage punishments eziri very strain enkambwe ennyo that you thought the bill needed more time nenga speed kwa yali edduka nnyo it's like the bill was a flight to catch for someone nga kwe bagidukiza ebintu process ya bill kweno tambulira 45 days rules of procedure consultations ezino kubaawo kuba etteeka lyonna nga telinayitibwa awo mu parliament awo erijja ku first reading lijja ne balimusoma then eriddayo ku committee stage ne bamala committee stage ne bakola consultations ne tuva mu consultations then ne bagamba nti tulire komyawo oba committee erigaanye werikkiriza ne lijja ku second and third reading but bill eyo okuddayo emabega abantu bonna abalaba olunaku lwe yayisibwa mwalaba nti speaker wa parliament the former speaker of parliament kuba ekisanja kye kyaggwako parliament ye 11 yaggalawo baali bapapiriza ne tulaba land friend as senior counsel Honorable Medad Lubega Segone yatuwa minority report yali ennungi for me kubantu bonna abagaba minority report Oduru Honorable Namboze senior counsel Wilfred Nowagaba bonna Segone yagaba minority report yali ennungi ennyo so tupa mu rights of sovereignty bill n'abantu balowooza nti egenda kukola nnyo ku speaker walaba sanctions za speaker emabegako there are allegations nti speaker alina a couple of properties okwetoloola ensi and there is a school of thought nti speaker ebintu bino yabifuna ng'ayita mu kukozesa sente z'omuwi w'omusolo ezirina okubeera meant for development so when you look at the economic sabotage erimu part eyo erimu clause eyo erimu mu bill eyo yonna we yayitwa eriga nti omuntu kasita anaaba ng'akyankalanya ebintu ebikolagana ku governance y'eggwanga mulimu omusango ogwo governance y'eggwanga economy y'eggwanga nti omuntu oyo ajja kuvunaanibwanga so tuli awo tulowooza abantu bali awo balowooza nti speaker ayinza okufoolinga okuba nga ye first victim of the protection of the sovereignty bill kyovula nti waliwo eyo debate
nti she passed the bill ne bamugajireke parliament ya 12 ejajiisa naye kati with ebintu ebirayizinze mweno saga ya speaker yonna abantu balaba nti speaker balinza omwatachinga keje emisango ejivaawo mu economic sabotage awo n'okuva mu party eri ya foreign agent nti ebintu ebyo byonna bisuubirizibwa nti speaker biri abadde speaker wa parliament nalongo Anita among tibirinzo omukozesebwako so nga baga tulinzo laba scenario yamba bazije twalaba otwali ku POMA Public Order Management Act where yeyita nti fena twalaba ekyatuukawo nti amama Mbabazi then super prime minister yapika ekintu ekyo n'akifiirako naye walaba bamukwatire jinja mu kaluka 2016 n'akaabanyera Mbabazi petition ya 2016 katuvudde mu kalulu bagenda mu court Supreme Court jendowooza nti yasembayo okuba court ey'amaanyi eriko abalamuzi abaali ab'amaanyi ne petition y'ebyobufuzi kyasinze okuba ey'amaanyi in recent time eya Mbabazi petition walaba nti Public Order Management Act bintu ebimu sections bazijjamu ne bakyusa engeri gyekola naye nga yagipika wali ku floor naga tujeetaaga fenga government kati ne speaker my sister kati kayinza okuba kazibu nnyo gyali kati but then coming ku nsonga ye speaker walabe byamutuukako after meeting yali mu State House yali mu Banaddini yali mu former speaker yali mu His Excellency the President. After that meeting ebintu byaddamu kuba byebimu balaunchinga search ku makaga agenjawulo ne bagaza of course amawulire tebatukiza kutuuka munda maka wagenda I was getting close information minute by minute update from various sources of what was going on and people who were in field. Katongole esaawa zino ketukulina wano olowooza speaker kino yali akisuubiddeko nti it is going to happen oba kyagwa bugwinga nkuba? You know Mimi and everybody watching us tonight is nti baga nti power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Nti obuyinza butamiiza naye obuyinza obungi ennyo era butamiiza nnyo. So speaker fena twamulaba after she became speaker nava kuba deputy speaker mu 2021 after the death of the right honorable Jacob Olanya. Nti speaker yagaininga amaanyi mangi. Yes. Fena tujjukira kyali yakoledde president mu kalulu aka 2020. Yes. Kati president yalina okuba nga awarding at that very time okumuwa speaker. She became so powerful. I want to know you can know the power that the Honorable Anita among us had in the previous 4 years. No. She has had a power, she had a budget, because emirimu egiba parliament jekola parliament ekola omulimu gwe bayita oversight ogw'okubeera kalondoozi. Naye ekikwewuunyisa bwe wali weebuuziza akaani alondoola parliament. Parliament, in one of its cardinal mandates, erina ekintu kye bayita appropriation okuwa sente obula budget baziiseeyo parliament egamba nti gundi afune kino. But who appropriates to parliament? Yo yeegabira. So you understand the magnitude of money that the speaker has been operating, the budget she has been operating. Close to over $1 trillion shillings every financial year for the parliament. She's like the head of that family, if it was a family, the head of that unit. So she has had a lot of money, and she was absolutely corrupted by power. And mu bulamu buno tubeera n'abantu naye we tubanga tuli ba lower cadres ku ba senior cadres. Singa tetukola mulimu gwa kuwabula ba senior cadres ne tufuuka ba yes men. Waliwo minister omwana yabayita ba bootlickers. So ekiddako minister I'll give you a clip. So ekiddako tutuuka akaseera nga bakama baffe tekyasobola bawabula kuva mu nsobi zaabalimu. Bakama baffe ebiseera ebisinga si nti bakama baffe tebagala bawabula naye tubawabula batya oba abantu abatusinga kuba abantu betutwalira in high regard. How do we talk to them? How do we advise them? President Museveni alina abantu abamuwabula.
simusana nga tetubalaba dabalaba nga bamugaye ekyo okikola it's okay naye my opinion is ABCD and F senga bizza omuzigo togansa akola ki sakugamba. Yes, but Speaker has had a lot of these people being yes men, yes women, nga ate n'abantu abagala omutuukako bano babakuba ekikono. Abaana bakubya abantu ekikono awo. Nga toyinza kwogera ku Speaker mazima awo n'osigaza obulamu. Bakusasulira abantu 5 badde kuggwa omuntu omu. Bakube. Yes, I have this on verified records. During the parliamentary exhibition, there was first an initiative to talk to the Speaker. And I know who closed it. And these guys decided that if we can't meet the Speaker and talk to her about this, let's go for an exhibition. When the exhibition went close, there was lots of money that wanted to be given out. Money in billions. The people doing the exhibition and several issues again and again. We just want these things to be right. Nenga ekikono kibadde wa Speaker ku fifi floor. Mukwana kitoyina kingamba. Ekikono kibadde kyamaanyi. Bwana mmwe bukwese sister wange emyaka ena kati mwawaze omuleetere bizibu mudduse. So embeera ebaddewo. So Speaker yatuuka na getting so much in power. Chovana allegations inge anti-Speaker yagala wa president. Speaker tabadde kagambo wako. Zibadde zitandise okujja. But then naffe nga abantu. My sister Anita Yamongo teyategeera. She didn't read her books well. She didn't revise the history. Uganda has had people betwali tulowooza nti bana abantu. Si betwali tulowooza nga baali mu ezo positions. Mu Uganda wano tebakwata bali banguzi. I don't want people to be misguided by that narrative. That is only a narrative. It's Mauli trainer theory, baita agenda setting theory. You set the agenda for people to see what you want them to see. Kati wande bali mu kulwanisa nguzi? No. No. Tema musomesa nsoke kutegeere. Listen to me very well. Bakotte mmotoka. Let's go analytical here. Yes. Tugende let logic prevail over what we see. Here, katuddeyo ku instances zibadde ez'amaanyi. Walaba instance y'abantu abatwala amabaati. Yes. I see very many people defending government saying, Honorable Minister, former Minister, State Minister for Karamoja, Agnes Nandutu alimukomera. List here yafulumirako abantu bameka. Bayitirivu. So those are not allegations. That list came out. Yava ewabanoonyereza. Aba government bennyini. Bagaba bano abantu batuta amabaati. Era bo bennyini ne bavaayo ne beetonda ne bagvaayo n'amabaati ne bagasasula. You remember that very well? So buli muntu yaliko yo list yali mubbi. Era yali ayinosibibwa. So bate baasibibwa. Nandutu ye kafiiramu. Nandutu is just a scapegoat. It's just a scapegoat. What do you know Somalist ku bantu abali kwa yo list yonna? They are all senior politicians. They know how to make their way out of trouble. Unlike our dear friend, fellow journalist, Agnes Nandutu, who had just made her entry into politics. Kamukazi watu. Kyamulira yo. Amazzi gaamumira ge yagendamu okuwuga n'abawuzi. Yes, so these things of Anita Among, we know very many cases that have been here. Reports tuzimanyi nyingi ezifulumye nga zimentioning abantu ne bye bakoze ne ssente. Why are we not there? Anita Among just became a threat. And if you've studied oba osomye character personality of President Yoweri Kaguta Museveni, yasulawo buli kimu n'akonvinsinga abantu abali basomye buli kimu n'agenda mu nsiko. So yeye liberating yafuuka president. Kati gwe tosobola mwenunuliramu kuba yeye enunula. Tunuulira Kale Kayihura was like a president. I know yatuuka nga alinga president. Tunuulira senior counsel John Patrick Amama Mbabazi Jepa. It reached a time nga ffenna tulowooza gayo yagenda fuuka president. Yes. Tunuulira Gilbert Bukenya nga ye n'enjogera n'embuuza, he had almost become a Museveni too. Yes. Tunuulira abantu bonna ababadde hurt by these situations, abantu be bataddeko amaanyi. Kino si kya tribe. This is not a tribe card.
no. This is a power card. This is a power card. Era abantu bolaba babadde n'empisa nga tebagezaako kwagala nti ffe twagala okufaanana okusemberera entebe eyo ssebo. Wogituwa, thank you sir. Woba twagala gituwa, ffe tetulina interest. Look at Dr. Rakana Rugunda. Any time where you will put him, he will serve. He will serve. He's ready to serve. Look at Sekandi. Very land astute legal brain. A serve is a bang alio nakoze buli wamu. Abadde President Museveni of Sinkale Dar es Salaam until today. Nga bavubuka. Tamulaganga konti sebo nze njagala entebe yo. Oshege. Kasito tandiko songa mu ntebe y'omukulu. Gwe kasito obeerawo ne interest ez'amaanyi agayitiridde. President nagezaako kukuteeminga ngalaba toteemingika. Yakutwala mu discipline. Kuba Anita Among, when they went to that meeting yasembayo, namugamba step down. Kuba abantu baali bazze bagamba president. Of course allegations were there. And it's alleged that abantu baali bagamba president. Oyo genda kukimente. Oyo tasobola kuwuliza. Oyo. Then the comments my sisters yakolanga ezimu. Kati weyagenda yo omusajja namugaa step down. It was bamukasukira eggumba balabo basobola oddigaaya. Naligaya. Amugaa step down eggumba nalize aganze sirimbo siri amagumba. Kino kyenjagala kino kyeŋŋambye. Principles. Kulu n'agamba kitegeeza bulijjo abaŋŋamba bye baŋŋamba kyekyo. Namuwaayo. Kuba ababadde bamulimirira abo babadde bangi naye nga yamuprotectinga. Kuba Anita Among y'omu ku bantu mu bbanga ly'ettono ennyo with all her flaws y'omu ku bantu abasavinze President Museveni nga waasobola. Teri kyatawadde president kyamusabye. Teri kyatakoledde President Museveni kubeera ng'abeera mu ntebe. So she has been a loyal soldier. Yes, she has been a loyal soldier to the president. Not until that moment. So does she deserve this send-off? Politics or power, the relations of power, tiine ekintu ekituukawo nti akaseera bwe katuuka bannabyabufuzi bantu bazibu. Always wabaawo obutabanguko. Politics doesn't have a good come in or a good goodbye. Politics is timing. So the Right Honorable Anita Among didn't get the timing right this time. Akaseera yakafunye bubi. Because politics is a game of time. Kati Honorable Anita Among akaseera yakafunye bubi. Because for me, from where I sit, abakugamba okusinziira ku bantu benayogera nabo no reports ezafuluma indicating nti it was a heated meeting mu State House. But Honorable Anita Among had to read the timing namanya nti kano si kaseera katuufu. Because when you go in a meeting like that of that magnitude, ngaliyo omuntu nga senior politician, career lawyer nga Rebecca Kadaga, gwateeka ku ttaka, gw'oyisizaamu eggaali awo wonna mu kalulu, nga y'omu ku bantu be baleese mu meeting eyo. N'ekyo baali bakola kyaki okwesika. Anti kiki kino? Anita Among has served President Museveni. Very well. Tick. But ewa President Museveni toli bantu batono nnyo abasobola okusinga Kadaga. Because President Museveni and Rebecca Kadaga, they have moved together for 40 years. For 40 years. So bulamu bw'abo bantu abatambudde emyaka 4. Gwe toyinza kubujjamu myaka 5 oba 6. Career ya Kadaga yonna eyo byobufuzi. Kuva ku OCBK kujja kulinnya. It is NRM. NRM. Pure truly. Tabeerangako mu FDC. Tabeerangako wa. Purely NRM.
kati oyo muntu alina ky'omugamba basobola obutakkaanya ku nsonga emu oba endala bali close because ffenna twalaba heated debate eyo mu sec ne tugamba kaweddemu Kadaga it's done and gone. They met 3 times one on one after. What were they talking about? What was going on? So if you are Anita Among, you get to know. You remember what the president said. Yagamba yakubira Kadaga esimu namugamba ogenda kuba kulale Kadaga namuganze tebantukirira tebampa baluwa. These are on record, the president saying them at the rally. Nagamba, you can't fight all wars with everybody and fight every time. If I fought with everybody, I would not be here for 40 years. President Museveni yayogera ebigambo bino nga mulalizeze mukuza asembayo mu busoga awo. Nagamba, you have to let some people be. Nga ekyo kyennyini gwe Anita Among kiba kikuweereza message nti waliwo abantu abamu nti wadde ebimu bampagira mu kumugyawo biki but abantu bano balina enkolagana eri special. So these are all red flags. Nze Anita Among bwe bantwalamu eyo meeting, if I was my sister IA tuukayo wuliriza togenda byagala era tobyagala saba obudde bagambi banaye mbadde nsaba mumpeeyo nnaku 4 nkirowoozeeko ekintu kino nkomewo kubanga Anita Among ne president badde boogera ebbanga lyonna amala mugabe mukama wange mbadde nsaba okomewo mu meeting endala naye nga gunne gunte babayise. The 48 rule book awekomerawo of power never outshine your master. Nti osobola okuma outshining nga muli one on one mutudde wano tewali bantu balala naye wabaawo abantu abalala. There are always repercussions and consequences. So kati eyo meeting eyaleeta ebizibu byonna. So you were asking if she deserves the send off. It may be a yes or no, but the timing was gotten wrong already. Kati waliwo obuzibu nti naffe ng'abantu Anita Among yalina okusoma ategeere amaanyi gano genfunye amangi ani yali abadde nago myaka na President Museveni gaafuzewo nti gunne baakomekkerera batya nti bwe bati ne bwe bati kati nina kukola ki. So oli ku real time with Mimi tukitekebwamu center aba Nile Agro Industries Limited balina butto omulungi kosa sabuni ow'omuti ye basop bikolebwa wano Uganda tugugamba nti by Uganda build Uganda. Oyina kalango yagala isaawo inje dina kalango kinjagala okuyisaawo kalango ki mukama wange ako kennyini aka Nile Agro aka Nile Agro okay naye waliwo n'ekipya mu town. Ekipya mu town jjajja wa Semaduuka nti zonna yagguddewo. Jjajja wa Semaduuka yani China Mart madde mpita wawo nindaba ekipande ekinene China Mart coming soon. Bagiguddewo? Yesterday was the grand opening. Katusa ogenda nti shopping? I can't wait to see you. Okay, kadi shoppingira ku yani? Yonna. We can get any card and just show. Wetuva wano. Tovaawe. I'm here. So njagala kubeera nga nkubuuza kati. Kyekiddako eri Right Honorable Anita Among. So ekiddako ennyumba ezo zigenda twalibwa. Ekiddako emotoka naye zonna bazivuga. Emotoka badde bazivuga but nze mweki ate kino ekyaki kyampadde. Kyandaze nti tukyali society eyina obuzibu bungi nti kati society gye tulimu baba batwala emmotoka za kawumbi bilioni 2-3. The truth should be, are we a society that someone can't own that? Are we a society that someone can't own $1 million car? Because every day and now, government Yagamba, we are at the journey of the middle income. Our GDP is at 50 billion, and the vision of 2040 is to see that the economy grows to $500 billion. But if we are coming and saying and making news and shouting that a cow of 1.2 billion was taken, does it mean that citizens can't have this kind of cars? Are we a society that people can't afford this? It raises question on our economy. For me, in that aspect, embedded aspect of economy,
for me it raises questions kubanga ezo emmotoka oziraba buli lunaku bulungi nnyo kitegeeza tekirina kiri mu kukolako oba maluzijjayo bagenda zitundawa zizaawo sente kati bagenda zitwala bulaya because if you're saying she can't have them that means we are kind of society that can't have such things so those things should be taken back where they're gotten from. Gwabadde basuubira kukola ki okuba kubonereza nga bagamba nti muli wanguzi kuba muli wanguzi tumanyi omuntu ali responsible for that office. We know the government ombudsman, IGG, Inspector General of Government, Office ya Auditor General. Where are they in all this? Oba bali mu kunoonyereza. We didn't see them anywhere. Bebalina okusanctioning okuweereza kuno okunoonyereza kuno. Ne walaba ba sanctioning okunoonyereza kuno. Yes, the office of the CDF is okay to be involved because of course tujja kwetaaga ebifo nga CMI okujja, CID. Okay, bantu nga CMI of course boba gweri kusaidia amagye. But of course CDF abalina okubeera notified and everything. Naye, where is the presence of the IGG and the Auditor General in all this? Tubalaba. And what is the process? Otubanga tunakola ebintu ebityo. Who sanctions that order? Omuntu ogenda ntandiko kebe. Fena tetuwali wano awagira buli bwanguzi. I don't want people to get us wrong. Actually, buno si buli bwanguzi. Obuli bwenguzi n'obubbi bintu bibiri byanjawo. Buno buki? Buno bubbi. Kibageza kuvunana speaker. Bamuvunana bubbi. Bamuvunana bubbi. Tebamuvunana buli bwanguzi. Kubanga obuli bwenguzi, this is obuli bwenguzi. Nti nzize kugamba njagala guno mulimu nonga okwoga omulimu mpazi no sente. That is corruption. But then okwata ku sente waliwo ekintu kyebayita embezzlement. Chuva waliyo obuli bwenguzi obulabayi obukenuzi kati neno corruption embezzlement kati embezzlement nti kyamimu gwe minisita w'enguudo twakuwa obukadde 5 n'obubba n'obulya obuba bubbi eyo teba wadde byonna corruption ebizingira wamu but that is theft bubbi obwenkukunala. Yes, so ekintu kyokulwanisa obuli bwenguzi kyonga eggwanga oba ekyokulwanisa obubbi bw'esente y'omusolo n'obuli bwenguzi kyonga eggwanga tukyetaaga okukola ennyo. Walaba ebyatuukawo former IGG Betty Kamya we yali agamba abantu okukola lifestyle audit. Bamuga kakana weewummuze kati wetuba nga tuli serious. Maybe omanyi edda films z'aba Nigeria zaalinga ziggwa mbiri ebiseera. Simanyi lwaki baateeka bakozesanga nnyo akagambo ako. Ne kati ne side emu bagamba MQ Trust. But we are watching. Maybe it's the time. So ndabyeko mukulu Kabanda ng'agamba y'ekyayi abantu okumuvuma tamanyi mukwano gwe na speaker kati oba gukyaliwo oba tegukyaliwo. Omukulu oyo awo kikyaba ategeeza nga mabega kabadde kusinga muzibu nnyo. Ebiseera ebisinga newala n'obuyinza obwo yafunye ng'asinga ne vice president. Ebiseera ebisinga newala nnyo okudiscussinga ba individuals nenjagala okudiscussinga process. Otonya process y'abantu enkolagana y'abantu mu bulamu buno ebbanga gye bibavuba buli muntu abantu bangi basiba bakaaba ekintu kye bayita obwesimbu n'obwesibu. Nti olaba council wa Honorable Anita Caleb Alaka. The man is running everywhere and doing everything, even when he knows. Nti balinga ababbira. Nti ne face eweddeyo basigaza ku katuli kamu akabawa oxygen. Asigadde ayimiridde ne boss we. The man still goes on. Regardless of the money, kuba kati abantu bangi abatyo kuyingira omusango ogwo. And everything. Naye omusajja asigadde ne speaker. And is defending his boss on everything and everywhere. Ekyo kye bayita obwesimbu. Kyavudde ku mulimu.
professional nti ono loyal client oba buyita bwesimbu kuba bangi tubamanyi badduse bali bati in fact tuba tulwanyisa buli wanguzi nze njaga basooke bankwatira abo abantu mbaliwa abo bulijjo abayisa mu bantu eggaali olw'okuba bagaye ku speaker amazima abo bulijjo abakweka abantu okumiitinga speaker tubamanyi we shall mention your names when the time is right nga muvumye bantu basajja mmwe kirwaki tusirika kuli sobole wadde omwogezi wa parliament where are you? You've paid people to attack people. You've severally vulgarized conversations when it came to the discussion of the parliament and the speaker. Principal, personal, communications, something. Nga obadde wait. Senior journalist Joseph Sabito. Where are you? Esabeti mukama akulaba. Kati yakyusiza ne profile kali yakajjeeko. Akani. Aka senior. He changed profile naddayo kali husband father journalist byaleseeko biri yabijjeeko. Yes, no. You've not seen? Haven't yet. Nenga abo be bamu kubasinga kuba ekikone wa speaker. So mubadde bantu babi nnyo mwe basajja mu. But now, you're not even making a tweet. Not even a like. Not even a repost. While this time is here to defend. Gwe mubadde mugamba nti is our everything. Kati ne waliwo omukyalo omulala w'e Masaka. So you see, now ne David Gogambi. So you understand the kind of people that have been surrounding the Honorable Speaker. Nti babadde bo bakubi bo pepe. Banji wadde omuliro. Kati for people like Kabandu Omusaasira bambi. Ekigere ekimu atadde mu nnyanja. Ekigere ekirala kiri ku lukalu. Kati ali awo alina okuprovinga nti obwesigwa obumubwebwa ku saidi eri abutuukiriza ate nena ayagala asigaza omukwano n'oli omu because you don't know what happens tomorrow. President Museveni abantu bano abakola obujogoli President Museveni y'omu ku bo abantu bano bagayi bano abakola ennyo obujogoli Musaka nga gayi akola obujogoli. You don't know what they are bringing next. Buli kiseera abakola akajogoli abaleeta ekipya. Kati President Museveni alina rule book ye yekka yamanyi ki ekirimu. President Museveni yasookera ku makya n'agamba nti Anita amongufudde Prime Minister. Kati gwe MP David Kabanda kikulekawo. Amukubira n'omwetondera. No. Bannabyabufuzi tebatera nnyiiga. Tebatera nnyiiga. But there is betrayal and there is choosing a direction. Akutereka. Kuba kati wano bano badde bava mu by'okubeera nti tuli bannabyabufuzi nga baafuuka nga family obadde obalaba ebbanga ddene kati mu ssaawa zino when I'm at my lowest if you can't come ng'ate tetwakkanya nti nze naawe twawukanye then you've betrayed me. Ndiddemu olukwa. So kati ekigenze maaso n'abantu abo naye obasaasira because everybody is cashing in their check ku side eri endala. Kuba kati tuli mu time ng'ebintu bibiri, the two questions of succession and transition tubyebuuza nti bigenda tuli mu time nga eri most right bino ebintu okutuukawo oba buli omu wachi anticipating okitegeera. Kati buli omu abuuza ani addako ani akwata ekisumuzo ky'eggwanga kino mu myaka mitono nnyo okuva kati and olaba sides abantu era gye beekubidde. So kati olina okukashinga in nga bakyali mu struggle kuba we batuuka wali tokonkola ku luggi lwabwe n'ogaze nali nammwe abakubuuza waliwa baaliwa abakuimbira yaka akamiliyoni baaliwa. Kati sawa zino buli muntu agezaako okukashinga in check
nti wekikuba naliyo naye ate neeno ndekayo omukono kuba tetumanyi nanyini rule book President Museveni ye kiki muli mu mutwe nti yes waliwo factors ezimwetoolodde but he remains the author of the book, this 40-year-old rule book that we have been on and still on, because the president just made a swearing a few days ago. Kitegeeza yakyalina rule book eyo. Ebintu ffe tuba tubirabira eno ye ng'akuwa kino. Oba okyalowooza nti agenda kudda eno ng'adda eri. He's the examiner. Ffe ffenna abasigadde tuli ba examining. We are the examined. He's the examiner. Yeah. That's the situation. So, but balonda de mini? Kulonda speaker. Yes. Was president abera wao? Of course. Ajja kubeerawo naye ebiseera ebisinga basaba Ssaabalamuzi. Kuba Ssaabalamuzi yabeera mu process eyo. So the president always about kuba yalayidde. So president usually abeerawo naye ababaka basaba president nti olumu addeko ebbali mu birabyo mbisanje ebisembyeyo. So Ssaabalamuzi ya conducting a process eyo n'atuwa speaker. Lwaki already abantu balowooza nti both is speaker? Because munnange otulina power centers eziri mu ggwanga. Mwenye eggwanga lino lirimu power centers. Olwo ya power centers enkulu. Yo power center yagambye both. Kati ne Nobert Mao wamulabye yagamba tava mu lwokaano. Nobert nali manyi ya gwe baleeta gwe bagenda owandako eddisu. Anti kati it is very tricky. How? Cooperation agreement ya DP ne NRM basayininga yaweddeko. Mu kuggwako NRM ng'ekibiina olina ababaka close to bina ogamba otya ndi mwalemereddwa okuleeta omuntu okwesimba kuwa speaker. Okategeera nti ffe ng'ekibiina twalemereddwa ne tuwagira member waffe mu cooperation agreement. So you mean the party is too weak that mwaleeta abantu bina close mu house and none of them can become speaker? Nti muwagire ono. It points questions to the party. Kati power centers ziri mu kusalawo. Ti either Mao ajje no both or both bagende on the line. Basegera. Kuba bombi baabo. Kati then wali side waliwo bagawo. Tayebwa sigalawo. Okay, so licho hijabi registration zigenda maaso gwe wenna ayagala okubeera nga ate omwana waatu wegattako nkusaba obeere nga registeringa mu budde tugenda beeraawo Kansanga Gaba Road Kutirupati Mazima Mall mbasaba mutandike okubeera nga ate mu registeringa mu budde. Gibbs Bridals eri awo Kisaasi ku White Horse Mall ng'omugole yenna atannafuna gown changing dress oba gwe omusiraamu atanafuna nika dress beera nga ate wekwata aba Gibbs Bridals yidi ya Rakusatu atannabeera ng'ofuna lugoye. Yes. Atanafuna lugoye ride beera ng'oyita ku Mimi's Glamour ate tubeeremu abo abagenda okubeera nga tukwambaza. Kati ekintu tukole tuti ekintu kino atannakifuna bulungi akina ngano biki nail growers egenda bimala. Nail growers egenda bimala. Kati gwe atannafuna ngano butto mba mutugabira butto bannange twagala butto wa Nairo. Butto wa Nairo gwe tugenda osiikisa ennyama beno omanye eno yidi ya nnyama. Yidi ya nnyama. Tujja kwagala ku kabutto. Tujja kwagala ka chiapati. Tujja kwagala kano kakiye. Nairo fry fats. Tekatula. Muzigo. Obaina n'omuzigo. Yeah. Oh, wow, this is so nice. Bafumbira akachere akalimu akazigo. Mufumbe kachere ka biryani.
ono butalinga kimbo cowboy fumbe kachere ka biriyani muteeke munekana ne kino kiboyiro kye mufumbira abasajja kye bakoyi kikube mukabutaako so abanail bayina ebintu ebirungi buto waabwe mulungi talinga ngo wabalala so try them my dear ali 45 yeah so musibe bulungi bannange mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.